kintu ekibi nnyo ekyajja mu nsi yaffe era nkyakivunulira diini esiriwazizza nnyo omuddugavu ate ffe netwagala Katonda okusingira ddala bonna naye tuba abaavu bwe tuti bwo obwavu twabulina bungi nga akayumba ketusulamu ka malebe. Oli mu nteekateeka zikola hijja oba umura, olina ebintu by'ogula okuva ebweru w'eggwanga oba oyagala kubitwala, weekwate Tawfik Hijja Umrah Travel Agency Limited bakola ku by'okufuna visa, air tickets, okubuukinga hotel mu nsi yonna gy'oyagala, okugoba ku passport oba driving permit. Basangibwa Jinja ku Iganga Road opposite Bank of Baroda. Ate mu Kampala bali ku Batia House. Oba bakubire ku 0703 632 853. Wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Lunaku lwaleero ndi n'owekitiibwa ambasada WASSWA BIRIGWA lunaku lwaleero era nga agenda kutunyumizaako obulamu bwe ng'okuza maaso n'okubeera nga tutambula asobole okubeera nga naffe emigigi egiriwo egirijja ssaako n'abalala tusobole okubeera nga tubaako n'ebintu byabwe. Sense okulaba se yange se mwebale nnyo okunzikiriza okubeera ku TV yammwe olunaku lwaleero tuli wano mpolampola mwebale okwekuumirayo tugezaako si byangu naye wano tweddama tyagasi bw'ayitira ennyo nga weggamako osirika nofuna amaanyi ng'atuddayo another dose tuli wano tuli mu kifo bakiyita Nature's Green Musaabala etumugira wano n'abalala mikwano gyaffe abajja wano abaagala okuwuga abaga biki ebyo engeri eyo n'abaagala okubeera mu kabooli tubeera mu booti zaffe wano tumanye ebigenda mu maaso mu nsi yaffe waba tugumira wano ku mpolampola tubadde wano okuviira ddala 88 nga tunnazaalibwa ndowooza kale olaba tuli wano okwekuuma wano mpolampola naye nze nazaalibwa Katwe wanaawo kutaawo eyo gye nazaalibwa era mbakage bange Ssaalongo Kaserebiggwa ne Nnaalongo Aida Nantongo Biriggwa twazaalibwa abaana 6 nga ffe abakulu abalongo nina mwannyinaze Nakato nange WASSWA ne tukulira mu kimumanyi nga ghetto oba slums naye gaali maka gaffe tetwamanya kirala twalaba ebirungi naye nga Mukama awe yatuteeka era nakulira Katwe awe Katwe wenava nentandika okusoma kwange natandikira kasomero bakayitanga Buddo Club Kindergarten. Kakati Buddo Club Kindergarten kaali kasomero nga tekayina kwegamba bizimbe byako naye nga bapangisanga bagitanga Mengo Social Center. Mengo Social Center bannannyiniwo kifo ekyo baali bannabuddo be babeera ne club yaabwe awo kakati ne bayiiya nti abaana baffe abato bayinza okusomera awo kati nze nenfuna omukisa nange okusomera mu kasomero ako ne mwannyinaze
naye abaana baaliwo abasinga baali baana b'abaami naye nga nali sikimanyi nti nali nange ndi mwana wa mwami nabisinkana luvannyuma myaka mingi ngemirala kiki kyenali naye we natandikira okusoma wenava mu Buddo Club nga tonava mu Buddo Club olina abantu bojjukira be wali nabo mu Buddo Club nga musoma famire emu yali ey'amaanyi yali famire ya Apollo Kironde yali ambassador wa Uganda yali mututumufu yali mu United Nations kati batabani bwe Kaddu Mukasa yali mukulu Katiiti muwala ne Sewanyana Bakironde abo bajjukira bulungi kikyali kaana kato era bandekawo ne bagenda e Bulaaya ekyomukisa omubi mu biseera ebyo maama waabwe yafa ne babatwala ne babajjawo ne babatwala kitaabwe n'abatwala e Bulaaya era nakoma okubalaba naddayo okubalaba ng'emyaka kumpi 25 giyiseewo ne mbasanga mu Amerika nakyo nawe waliwo story enyuma kati bwe nava mu Buddo Club ne tuyingira mu ssomero erya Nnabagereka Primary School Nnabagereka baalizanga Nnabagereka bikyaliwo mu Lubiri kumpi ne twekobe munda mu Lubiri kaakati nasomera mu Lubiri primary yonna mu Lubiri awo nafuna omukisa okulaba n'okukwata mu ngalo Ssekabaka Muteesa owookubiri era nafuna omukisa okumanya abalangira abasinga abaana n'ekusingira ddala Mumbejja Dorothy Nassolo oyo yali mukwano gwa muganda mwannyinaze Nakato nnyo era yatuyitanga netugenda ne Mutwekobe era neziramu n'okusinkana Ssekabaka Muteesa Nnabagereka n'abalala abakungu abaabeeranga mu Lubiri kale nenkula nga ndi muntu wa mu Lubiri ate nga ekikulu ekirala omu ku bajjajjange ye yali omuyunzi omukulu mu Lubiri nga bamuyita Kironde kati Kironde oyo ate n'afuuka ne bamuwa obwamulamba mulamba oyo omuggazi omukulu mu Lubiri naye yabufuna nga bujje kuba ab'obutiko ndowooza kuba ffe tuli bangabi enkyondwa singa eyansamba kati ffe tuyunga Obwakabaka bwa Buganda okuyunga Amagumba n'ebirala ebisingawo era kati nze ntudde mu ntebe ya jjajjange Mutaawe Ssekyonda wenandwagudde Busujju omutaka olwo ebiseera ebyo n'ekifo kyewalimu ng'omwana embeera zo wali tewawuliramu buli olw'okubeera mu bakulu abantu abakulu abafaanana bwe batyo eneeyisawo yafaanana ng'etya mu banne omanyi bw'obeera omwana omuto abaana abato tebabirowoolezaamu ebyo kyemmanyi nti bwe nabeeranga mu Lubiri twagenda mu Twekobe twalyanga emmere tetwaginangaka biscuits migaati biki kuliko twagiyitanga siyaagi otaddeko bata noliraki ebyo kwegamba twali basanyufu nnyo ng'abaana abato naye nga tekitegeeza twamalizanga nga tutambula nga tufuluma Olubiri
nga tuddayo ewaffe mu ghetto. Ghetto y'ebiseera ebyo efaanana ng'eyakati, yali ng'eyakati. Gye nakulira yali oba esingako okuba obubi kwegamba mu kifo mwenakulira mwasangira ababbi, bamalaaya, babatamiivu, abakyona ekintabuli. Ate nekyanyamba kinene nnyo okukulira eyo kubanga mwalimu abantu abava mu nsi kumpi Uganda yonna basula abalugwala abaki abatoola abanyolo bati bonna nga bali omwo. Kaakati olwekyo nenkula nga sisola kwegamba sinanze kusosola okwo abantu abalala babadde nabo kubalina naye njagala buli omu kubanga jjajjange alina obuyumba bungi emizigo. Kaakati nga mizigo egyo olunaku teluzibanga tewaliwo babiri basatu abafumbye kali ng'obwana obuto wewuliranga akawoowo ogenda saafa njala mu biseera ebyo. Kaakati netukula nga tuli basanyufu kubanga taata ne maama batwagala nnyo. Ate ekikulu ennyo ne batuteekamu empisa z'amaanyi, netuteekamu empisa z'obuyonjo, ne batuteekamu empisa ez'okumanya abantu n'okubawa ebitiibwa byabwe, respect kitaliiwo kati. Ne batusomesa Katonda, ne batuwa kwegamba ekintu mu biseera bye twali tubimanyi naye kati bwe twakula batukola batubanga emigo lwakuba kino kirungi ne kituyamba okufuuka kyetufuuse, si lwakuba nti ffe twakikola naye batuwa omusingi omulungi ogw'amaanyi. Kitange ne mmange tebasoma nnyo naye kitange yeesomesa n'atuuka ku ddaala eryokuba clerk ne assistant accountant nga yeesomeseza yekka ne yeesomesa kibayitanga shorthand. Oli olabyeko kibayita shorthand, waliwo ennyukuta zibawandiika nga zitegeeza bigambo in short. Kati ng'oli awandiika buli omuntu kati n'olowooza nti linganga babawandiika Olusiraamu, ennyukuta z'Olusiraamu naye nga zitegeeza mu Lungereza kitegeeza ekintu. Era bagenda yatuulanga mu meetings abantu boogera yina atwala shorthand. Kati bwe yamala shorthand addayo n'akuba type n'akola minutes. Kitange nakoga n'aba w'amaanyi mu ebyo ebintu naye nga bwo obwavu twabulina bungi nga akayumba ketusulamu ka malebe. Oli olabeeko ennyumba y'amalebe nga bakiseesa malebe si mabaati. Kaakati watandikiranga ku malebe oba ku ssubi n'ogenda ku malebe, otuuka ku malebe n'ogenda ku mabaati n'ogenda ku mategula. Kaakati ffe twali ku standard ey'okubiri ey'amalebe. Ekayumba ka kitange kaali ka bisenge bedroom kaŋŋabe 2 ne bedroom emyava taata ne maama ne yaffe abaana n'akadiira akatono n'akasitowa. Toilets zaabeeranga bweru yattaka. Era ffe awaka nga buli weeks 2 buli mwezi nga tugira tusiiga obusa. Kitange yavangayo netuvaayo netukola ekyo. Kaakati yali ndowooza tiles zaffe ezali tiles zaffe ezo. Kaakati omwo mwe nasulanga twasulanga twalina obutanda bwaffe butono nnyo bwekagamba bwekati ne kano tugamba abaana abaaliwo. Oluvannyuma navaawo nze nenyenda nensula mu nju emu ya jjajjange mukangamu muzigo n'abavubuka abalala netuvaayo ataata. Kaakati awo mu biseera ebyo bwe nafuna ekinyegenyege ekyokwagala okuba omuyimbi. olwo ng'okyali kunabagereka ani yaliko obukulembeze bwa twali tufunye obwetwaze nedda twali tetunaba olw'embeera efaanana etyo
kabaka yali kabaka nga yalina obuyinza bwonna era abantu tebakimanyi naye Buganda tebeerangako gwanga tribe nedda twali nsi nga twemalirira era n'omuzungu okujja wano yasanga Buganda nga yeemaliridde kubanga byonna byonna ebikola ensi twabirina era kyova olaba ati omuzungu bwe yajja wano n'atusangawo beewuunya nnyo ensi yaffe kubanga eyo yonna gye baayita kaŋŋambe bajjanga na mmeeri ne batuuka e Mombasa ne batambula okuva e Mombasa okutuuka munda Hinterland bagenda okutuuka wano nga tebakikkiriza laba olaba ebifaananyi ebimu nolaba olubiri lwali lubaga mu biseera ebyo awali ekereziya olubiri lwali awo nolaba enguudo zaffe kwegamba weewunya n'okwewunya naye ate ekyewuunyisa bonna bakyewuunyisa bo abazungu kwe kusanga nti baava eri nga basanga abantu nga bali bwereere oba abasinga nga balina akaliba kokka abakyala bebabeeranga n'akaliba naye abasajja nga bali bwereere abakyala akaliba kokka naye n'ababeere nga gali bwereere olaba naye bwe baatuuka mu Buganda ne basanga abakazi nga beesibye eki embugo n'abasajja bambadde embugo zaabwe neddiba ne beewuunya kati bagenda okukivumbula ng'embugo ffe tuzeekolera okuva mu mutuba bagenda okusisinkana ne bagenda wa kabaka okusinkana kabaka ne basanga nti kabaka wano waaliwo system efuga okuvira ddala wansi okutuukira ddala kuki omuluka sena mutongole muluka n'agenda waggulu okutuukira ddala ku ssaza nga twegamba tulina ebitongole byonna ebikola ki ne beewuunya olaba ne beewuunya nga tulina n'ejje gaabunga w'emmamba kwe gaŋŋambe ng'akolera ejje lya kabaka ku nnyanja era wano siwala nnyo tuli wano busaabala kumpi nnyo amaato mulungo wano owulirayo awo amaato gaabunga agasinga gabeeranga awo wano wali baali bakulu nnyo ab'envubu nga kampusi z'amagye ga Buganda kubanga bagambanga nti abagenda okutabaala Buganda baali bakuva eno ku mazzi ne ku saidi yeeno ya west era kyatuukirira kiraba ekigenda mu maaso mu nsonyi naye kyeki nze njogera muna ebyaliwo olaba kakati Obuganda twali Baganda naye ate abantu nga tetusola era kyekyafuula Buganda Obuganda kwegamba ennono yaffe okuvira ddala ku kintu yakuŋŋaanya ab'ebika abaaliwo baalinga bakabaka mu bitundu byabwe nga bafuga kati kintu bwe yajja n'abakuŋŋaanya yabakuŋŋaanya n'abafuula ekintu ekimu Buganda naye abakuŋŋaanya lwakuba nti waaliwo olutalo olw'amaanyi ne Sota Bemba Musota ng'ayagala afune ejje erirwanyisa ki Bemba Musota era Bemba Musota ne jjajjange muto baayita wano nyininyini wendi ne bagenda okutabaala olaba kati bwe ntunuulira Buganda bweri kati kubanga nina omukisa nakulira mu Buganda ati kyeŋŋamba nti nga tweyagala tuli b'amaanyi naye nokuserebeka nolaba nekigambo kigenda lwakuba ki nti Abaganda bava kulowooza Obuganda batandika okwerowoozaako bokka empisa ne zigenda ennono yaffe tugisudde buli omu ali ku kikye
kakati ngo bobadde ogamba nti omanyi abantu basoma biki ebyo naye tetwasomanga yabeeranga mbeera gye mwakuliranga kakubuulire bajjajjaffe okusoma kwaffe kwali kutuula ku kyoto netuwuliriza engero netuwuliriza ebyafaayo netuwuliriza kakati bameka nze nsigaddewo ndowooza abeera n'ekyoto ekyoto ekiza ne wano era si lunaku kuba kati newe mbeerawo mbeera n'ekyoto mbeera mu kyalo kyange nga n'ekyoto kibeerawo kati bamulirwana n'abalala ne bajja n'abaana tutuula abanywa kasoda ne bakanywa abanywa kati kabanywa ne bakanywa nze sikyanywa nange bampitenga ku kyoto tujja kuyita ku kyoto kyaffe nekyengezaako kunnyonnyola kyetwasomangamu ne tuwulira engero kati bwe twatuuka mu biseera by'okusoma kubanga kati okusoma kwajja mu 1900 ng'omuzungu ajja ne tuyiga 1864 obamu tutandika okusoma ebitabo kati n'abalala bangi nnyo nga bakawere ne bawandiika zinunula omunaku nketta mu bizinga kati bameka abasomye ku bitabo ebyo mbeegayiridde munoonye nketta ku bizinga ne zinunula omunaku n'ebirala bingi nnyo obutabo bwegyo bwegenda wano mu Uganda bookstore bwali butamanya bwali butamanya kaakati no bannange Buganda yaliwo nga eggwanga embeera eno gyoyogeddeko eyajja abantu batandika okwerowoozaako bokka waliwo yagambye nti eyinza okuba yava kuba baminsana abo abazungu abo Ssekabaka be yayita bebaleeta ne babeera kintu ekibi nnyo ekyajja mu nsi yaffe era nkyakivunulira diini esiriwazizza nnyo omuddugavu ate nesiriwaza Obuganda nesiriwaza naawe ng'ate ekyo kyagendererwa omuzungu okutujja mu ndowooza yaffe tufuuke ekiwuduwudu simanyi otegeera ne batutwala nga tetutuuka gye tugenda otegedde kubanga twalowooza kalinyinza okulowooza nti kubanga nasoma nnyo nze nsomye nnyo nina degrees nnya ate mu university z'amaanyi including Harvard University naye nzizeeyo emabega ne ntuuka nga bano nga bansiriwazizza nnyo ate neefuna omukisa nze mbadde ebweru kumpi emyaka 40 obulamu bwa kati 76 ate mbadde mu America mbadde mu Europe mbadde ne mu Asia oyinza okuba okimanyi nga ambassador namala emyaka 8 nga ambassador wa Uganda mu Japan nempereza mu Japan, South Korea, Brunei, Philippines nenagenda okutuuka mu Japan nendaba ebintu bibakoze ebyamaanyi naye nga tebavangako ku nnono yaabwe teboogera Lungereza okuggyako okulabamu kukozesa bukozesa naye bali mu lulimi lwabwe balina eddiini yaabwe beemanyi olaba nefe bagenda tebatugjamu ekintu ekyokuba nti oyo kati ngazi sina linnya libayita nti bambuuza buli kiseera linnya lyo bakusitayiri ki kulisitayo nti nedda nina erinnya amanya go gwani nze wasose kyondabiriggwa nedda twagala tosigwa Edward nedda tisigwani nenga no ekisookera ddala nti bayibuli gye twogerako bantu bajagala nnyo tewali mu bayibuli awagamba nti oteeka okuba mmeere okuba omukristaayo lwaki sibeera WASSWA BIRIGWA nembeera omukristaayo kati nyinza okgenda njogera hour ku kintu kino ekyaki kyeddiini nekyonoonye omuddugavu tukitutte ne tukisaawo nekya Katonda nze mmanyi nti Katonda gyali naye ekkubo erikutuusa ku Katonda teriri ki lwaki
sirowooza nti Katonda yateekawo abayindi ng'ekifaananyi, abajapaani ng'ekifaananyi, baki bonna bonna n'abateekawo nga bonna bonna batusukumire batuyiseeko ne bagenda mu maaso. Ate ffe ne twagala Katonda okusingira ddala bonna 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 bonna, naye ne tuba abaavu bwe tuti. Tulaba nti waliwo ekitali kubanga ndaba abantu n'asaba n'abeera mu kkanisa n'agenda. Kaakati abasinga bano babayita baki babayita abasomesa ababishop babayita baki bano babona agenda babayita bapastors abasinga bafere. Omu namuwulira n'okumuwulira agamba nti abannange njala kungulira mmotoka buli omu awe $, zibweziti. Kaakati bwe nakufunira ssente ezo golo ngende mu ggulu. Kwegamba nolabira ddala nti bannange tutuuse naawo nti waliwo omuntu akugyako n'akufunako ssente yawase azimba ennyumba ennungi nga ggwe nezikutambuzizza okujja mu kkanisa ku makya. Oba ezo otambudde butambuzi naye bw'otuuka wali obusente bwo bw'olina nabona obubwayo alina akatono kamugibwako eri kyekyo kyennyininyini. Kaakati nze ntuulaawo ngamba nti kyekyo nedda. okwesimako kuli mu ggulu. Nze eggulu liri wano olaba ne Geyeena eri wano. Nze bwe ndowooza. Kakati ambassador eyo tugenzeyo nga nkubuuzizza obuzibu bwe bulinza okuba nga bwava ne tuwaba otutangaziza eddiini asigwasoose by the way kyogerako Mukama yeebazibwe. baddeko ne musajja mukulu amuta Ahmed Lutaaya n'atangaza bulungi nnyo era eddiini yazeesigamiza ku byanfuna era nti kati nfuna ate kakati waliwo ki bw'oba tugira ki waliwo abagamba n'okugamba nti bw'oleeta miliyoni nja kusabira esaala gyogenda okufuna. Abadduka bagira abalala batunda mataka basirwazizza ensi. Tetulina muntu oyinza kukitereeza ekyo. Mumpa obuyinza. Omweki bakoze e Rwanda bagamba kati kakati oteeka okwewandiisa ne balaba nti oli mu Katonda oba oli ku bibyo ne bakuwa license. Tumala gagenda buli kimu n'otambula buli omu n'olaba mu kifo ky'okuteekawo essomero bataddewo kkanisa bujaki muzikiti bujaki biki nedda. Tusabe Katonda n'essawa za Katonda zibeewo n'okukola kubanga Bayibuli egamba nti by faith by works. Faith without work is empty. Tolina kyoli. Kakati abasoma Bayibuli lwaki tuukiza biri mu Bayibuli. Ambassador bw'omala okusoma mu Lubiri N'Abagereka wamaliriza bali wagiyita batya junior 6 primary wamala primary 6 nenserengeta neŋŋenda mu Nakivubo settlement awo mu Kisenyi awo. Kaakati awo nno ndi mu N'Abagereka primary school nga ntandise okuyimba. Kikulu nnyo ekyokuyimba kwange kuba kyantambuza okutuuka gye natuuka. Ne ntandika nga nnyimba mu kwaya ne twabeeranga ne Yali concerts nga nsinga nnyo. Yali concerts zabeeranga mu ssomero nga twabeeranga mu mwaka gugenda kuggwako ne batuyita kati abalina talent shows ne tukola talent shows. Kaakati nga Mukama yampa talent okuyimba okusanyusa abantu biki ebi. Kaakati nekigenda mu bwongo bwange nekibanga Mukama ŋŋambe nti awo ogenda okuyitirira okutuuka kyogenda okutuukako era nemwebaza ku ekyo. Bwe natandika okuyimba okwo njijukira nawangula ekirabo era N'Abagereka yakinkwasa. Nakinkwasa ekirabo. Kati bwe nagenda mu Nakivubo settlement mu Sandika junior ne tutumuka. Mu biseera ebyo nayina
muganda wange nga mama wange nga tanafuna taata yali yazaalayo abaana babiri omu kwabo bamuyitanga Geoffrey Nsereko nga Geoffrey najja okubeera naffe netukwatagana bulungi nnyo yali mukogaye to this day best friend wange ne mukama yamuyita dda nnyo yamusaasire Geoffrey oyo nga ayina eddoboozi kakati mu ddoboozi lye ng'ate amanyi okuyiiya kugamba okuwandiika era kakati nja kusaba kuba audience bo ojja kugugalinga bw'oteekamu erinnya lyange nina nnyimba kumpi 30 ezimu zikyabeera ku radio Uganda nga Joy Tonyiiga Rocky Tonenya anti ozze munnange kumanya kiki akati nakozesa linnya lya Bazungu lwakuba nali simanyi nti oba naayitamu oba sinaayita kati oba siyiseemu ngati sinze naye ate nekikwatayo Joy Tonyiiga gwe wange mwatu Joy tokaaba gwe mwana bakuŋŋamba ogambe zijja gy'oli kinina abawala bangi nga so nedda kumira kunze Joy bali baveeko ensogi raba nawe nayo bwetyo ewaffe gye ndi maama nayo sijaayo ate ewamwe gy'oli nkyayo bambi kunze Joy bali baveeko ensogi raba nawe nayo bwetyo ewaffe gye ndi maama nayo sijaayo ate ewamwe gy'oli nkyayo bambi kyekituufu Joy kyekibambi kyogere nange mwattu nkimanye maama tombisa bwotyo maama muli nnumwa mukimo gwange gwafa ku lulo Joy onfudde maama leero naayitani yenze onkyayira ki Joy maama nga tenenenyeza gy'oli nkusaba onsonyiwe maama sikyaddayo kikola onfudde maama leero naayitani yenze onkyayira ki Joy maama nga tenenenyeza gy'oli nkusaba onsonyiwe maama sikyaddayo kikola tenenenyeza gy'oli era ngo bampitanga Rocky
I used to do rock and roll. Anyway, awo nno natandikira ddala ebyokusomera serious. Nenfuna ne bandi y'abayindi nga tuyimbira mu Kampala omwo. Olwo myaka ng'emeka? Aba 13 awo 14. 14. Nga bakuleka nogera n'oyimba abako? Ali. Nga tunyitunye lutalo ne kitange. Lwali lutalo. Lwamaanyi nnyo kubanga yaga nti kusoma naye ne twebbiriranga nengira ki luvannyuma n'okuvirayo ddala ekaalo ne balowooza sijja kusoma naye nsoma kati nakivubo settlement waliwo omwaka taata nga tasobola talina school fees kutuweeza mu ssomero kati nali ngenda nnyo mu All Saints Church e Nakasero nagendayo lwakubanga yali kanisa ey'abazungu n'abantu abawaggulu omanyi okutuuka gy'oyagala okutuuka ate yeegomba kiba kizibu naye kiringanga ebirooto bw'otoloota tosobola kutuukiriza birooto byo n'okwegomba oyo mhana munaakula nja ku balwenti munagira kikugambe ekyo kiyamba omuvubuka okulwana okulaba nga atuuka ku ekyo naye kikulu nti okutuuka ku ekyo oteeka okuteekamu amaanyi ag'okukola nti okikolerera mu kifo ky'okuba omubbi n'okukumpanya weewaayo nti nja kukola nange nja kuba bwentyo era ntera okubuulira abavubuka ti osiyebwebanga ti ojja kusobola kaakati nakivubo awo nga ndi mu settlement sente ne zibula school fees naye nga ngenda mu kyaki lumu ngenda okulaba nga nengera gavana Sawota Coots nga mulumba olukyaki wagenda nga kusaba nga ngenzi kusaba ngaabasaba nengenda nesaba naye ekikulu ennyo nali sigenda kusaba Katonda ekikulu ennyo nti wasabanga bwe mwamalirizanga nga waliwo kakyayi ne biscuits kemwanywanga kakati nga temmanyi nti eka ekyemisana tekyalingayo twalyanga mulundi gumu lwaggulo late kakati bwebunywaga kakyayi n'olya ne biscuits n'obukeeki buki obwo ng'obeera bulungi kakati lumu nga taata talina ssente kututwala tuli waka nemulaba neŋŋenda nemubuuza good morning sir, my name is so and so, I'm in school but I'm not going to school because I don't have school fees. My father what's your name? Nemubuulira oh, are you church goer? I said yes, I'm here. Oh, that's right. What's your name again? Nemugamba school fees naita kagamba Aidway kiyambiwe naja check his name, press his name, nawandika erinnya lyange okay we'll send the school fee. What school do you go to? Nemubuulira essomero lyange nange kakati awo bwe nagendanga mu church bwe namalanga okulya biscuit neki nga sagala kuddaka kati natambulanga mu Nakasero omwo mu Kololo omwo monna Prince Charles Drive Elizabeth monna gy'omanyi yonna nga ntambula kutunulira amayumba kugatunulira butunuli yakuzimba eyo obumolinga bulungi amadinisa ago kakati buli wiiki nga nkyusa ennyumba gye ngenda okuzimba ebirooto kati bwe naddanga yeeka nga nkooye kakati nga nina programu yange kati bwe natuuka nkooye ennyo nga nywa mazzi nga neebaka bangolokosa saawa 11 amisaawa yongeemu awo kulya golokoka tulya genda onaabe nga Sande teggwa kakati Mande nga nagamba maama ne taata kinagize eki nayogedde ne gavana
basirika namugambe gavana atufunire school fees naga nti agenda kuziweereza kitange natunulira kakali navamulaga ne mwana gojja kuba mubbi nga tekikkirizika gavana omalaga sisinkana gavana yabadde kuca nseka n'okuseka lwobijjukira bikusesa gavana konzesebo nekali mama yanjagalanga nnyo gaba oba agambye osisinkanye gavana yamusisinkanye kati byandibadde lwakyalimba ene mama nga mbeereramu kati nga ngenda ku ssomero ngamba nakato enkya tugende kusoma gavana atugenda bwe twagenda nga njira ki bwe twatuuka ani yali baali bamuyitanga mwami kiyingi headmaster simwerabiranga bwe twatuuka hey waswa sikofisi muzirese konzesebo nti gavana agenda kuzireeta gavana azireeta gavana kale ti azireeta ti kale mutuulaawo gavana aleete sente zamu munange nganinda gavana sammeka muki gavana tiyajja kati nga nzira kanti mbagamba nti nga nzeeyo era bwe natuuka nekyegulo saalya nanaaba bunaabi nengenda neneebaka nga saagala kusipesinga kitange nyoge nange kati nenga nti kati nkole ntya balwali wakubiri lwakusatu nga nti kangende ku State House Entebbe olwali yani Sir Walter Coates governor tefuna kufuna bwetwaze yakiikirira Bungereza wano yali high commissioner Because yali high commissioner was bigger than high commissioner, yali governor, yali afugira ddala mugamba twale. Kati nagira ki? Nogenda Entebbe. Nengamba ngenda Entebbe. Nenga sina sente zintwala. Nga naye waliwo buses bazita UTC. Zitwali Nyanga. Nga nyingira. Nga ntuula. Sina sente. Kale musajja conductor yayitangawo n'antunuulira. Nga balowooza ngenda kumuwa sente. Naye nga tatayagala kumbuuza. Waliwo kama byakola. Tatayagala kumbuuza nti tiketi ziriwa, oba sente ziriwa. Naye nga ntunuulira, nampitako, nantunuulira, tuzza lwe twatuuka. Mba nnyimuka. Ngati, muvubuka tonnasasula. Ne mugamba ssebo nti sina sente. Kyogenda wa? So nze ngenda mu State House kulaba gavana. Ndo yagantu aliko ebizibu kamuleke. Ngandeka. Ngantambula. Mpola nga ngenda ku State House. Eriwo kati Entebbe. Ngantuka ku gate. Kwaliko abasirikale. Baddugavu. Nga bambuuza. Onoonya ki wano? Konze nzize kulaba gavana. Kwega bukompe buli bwe nayogeranga gavana buli omu kwegamba ali balowooza nti this is a true story. Nange kati omusajja nga ngamba obusirikale nga okay ti tojja kusobola kugenda eri olina ebbaluwa nti nti nenga nti mukubira essimu kuba nalaba essimu awo omugambe nti wendi ayi mukamani nga agiranga mugambe nti wendi nga bagaana kaakati nkooye nga ngenda ntuula kumpi ne gate waliwo akayembe oba kiti wabweru tubaganya okuyingira munda
Bwana malawo sawa namba sijukira ngenda okulaba ng'emmotoka ejja enzirugavu amba ya gavana nga agira dirisa nga alaba nga ajjukira, hey, aren't you the boy who talked to me? I said yes. Hey, what are you doing here? I said I came for school fees. Oh my goodness, school fees, yes I remember. Get in the car. Nga ntuuza mu mmotoka ye sirikale balaba bino gamba mbamazi nga tuyingira nga tutuuka eri nga ntwala ku lubalaza nga ntuula ku lubalaza ng'ayingira munda ng'akomawo bana abawaita abantu be ng'ajja, what do you want to drink? nga bandisa eglaasi gwe mulundi gwange okusooka okunywa mango juice. Mango. See, not orange juice. Yeah. Mango juice. This one here. Ngate I put them fridge. Ha la la la. Era kyandetera. Nga nkuze okusimba emiyembe kumpi bina. Wano ninayo nga bibiri. Lwansolo. Egisinga gyayino. Nange. Nanywa kagirasi kange. Ngagira kinga ngama, I'm so sorry, you know. I totally forgot. Yes. Oh, what school again? Mugamba again, ngamuwa. Nange. Ngamaliriza ngayita omubuuka omuzungu. Batwala notes. Maliriza ngagamba, okay. Please take this boy back home to his home. Please. Ngabantuza mu motoka. Ngabamvuga. Mabega si mu maaso mabega gavana mwatuula nga banvuga bantwala Katwe kaakati otwatuuka ewaffe wali Katwe kijolaawo nga enguudo za panya ng'ate akanyumba kaffe kali waggulu naye nga njagala omusajja atuuke wali wennyininyini kitanga ndabe nga nvaamu naye nga emmotoka tetuukayo n'osubwa omukisa nkirowoozaako hasenga mmotoka yatuukira ddala kitange nandaba nga nvaamu nange nga nvaamu mmotoka nga ntambula nga ntuuka bigere ngeni kyekyakala ggwe aka kitange teyaliwo nemmange yaliwo ng'atudde awo yali akafo ke katuulaga mu muti nga maama ati ndabe gavana oba yaliwo nakato oba niyagamba tya omusala guno nange gamba buulira bikinga baga gamba nga nti agambye nti enkya sente zijja namunange ngamba nakatugende nakato ngaagaana gwe bibyo gwe genda bw'onooyitamu nange nga ngira ki nangenda mba ngenda okuvaawo nakato nga nti kale katugende nga yambala nga twambala nga tugenda nga tutuuka wali same thing oyo kiyingi mukomyewo nti gavana aluwa jajja mutuulaawo nga tutuula saawa emu saawa bbiri zigenda okuwera sanga 5 ng'emmotoka enzirugavu ejja vuu bepaakinga awo ng'omuzungu muwanvu yali avugani gavana avaamu mmotoka mujjukira bulungi saati yali njeru naye nga agikubye si ya kikalu naye nga tekuli jaketi naye nga ebbaluwa mu ngalo naja what's the headmaster office omusajja atunulira alinga nga tammanyi naye yandeeta yantwalira ddala what's the headmaster's office? I said over there ng'ayingira kyamalayo nadakika 2-3 ng'afuluma ng'atuvuga mmotoka yo ng'agenda wabweru
Lukyalubanga lwa. Nange. Kakati nga ntuula nninda. Headmaster okufuluma ambuulire. Aho omusajja ajja kiyagala nti oba